Gavumenti ya President Museveni yatandika enkola ya bonna basome n'ekigendererwa ekyokulaba nga buli mwana wa Uganda afuna omukisa ogw'okusoma kyokka ekyennaku nti ate era ne mu kiseera kino bangi tebafunye mukisa gusoma olw'obwavu obwongedde okukuula ejjembe mu bannayuganda. Oluvannyuma kyazuulwa nti n'ensimbi zennyini gavumenti zeeteeka mu masomero gano tezimala kyokka n'abazadde nabo ne beerema okukolera wamu n'abasomesa okulaba nga bongera ku nsimbi gavumenti zeeteeka mu masomero abaana basobole okusomera mu mbeera eyeeyagaza. Olwaleero tuliwubyeko olubu lw'ekigere ku ssomero lya Kitante Primary School ng'eno ekibiina ky'abayindi abamanyiddwa nga Bengal babadde bagenzeeyo okutongoza ekizimbe eky'emyaliiro ebiri kye bagenda okuzimbira essomero lino nga kiriko ebizimbe 4 ne tukisanga nti abaana b'omu Kitante Primary School newankubadde nga bali mu Kampala naye embeera mu basomera ekyali mbi. Okusinziira ku kyakuwa Jane Mugisha akulira essomero lino, abaana abali mu 3,600 n'omusobyo be basomera mu Kitante Primary School kyokka nga bonna basomera mu Mugoteko nti kubanga ekibiina ekimu kisomeramu abaana abasoba mu 1,600 newankubadde nga etteeka ery'ebyenjigiriza liragira abaana 53 mu buli kibiina. Ono wano wasinzidde n'asiima abayindi ab'ekibiina kya Bangal abagenda bazimbira essomero ng'agamba nti babakoledde makula okusinziira ku bizibu bye balina. Stream. Sikana bana baba bangi nnyo okusomesebwa mu class. Ate mu mateeka tulina okubeera n'abaana 5 mu basatu. Tuli basanyufu nnyo olwa Honorable Minister ne Kampala, Honorable Minister Kabanda ne our Mayor wa Central Division olw'okutusakira ne batuleetera aba Bangal Association Uganda. Mayor wa Salimu Uhuru ono nga yabadde ayogereza abayindi bano agambye nti lino ly'essomero eryokusatu ng'alizimbira ebizimbe nga mmeeya w'ekibuga Kampala era n'akakasa nti bw'anaaba akomye mu buyinza wakugenda mu maaso n'okunoonya abagagga basobola okudduukirira amasomero g'omu Kampala n'abaana b'abaavu basobole okweyagala. Nja kusooka okutwala mukisa guno okwebaza Bengali Indian Association ne Balaji Group of Companies lw'amakula gano gye bagenda tuzimbira 4 classroom block story ate nga eri fully furnished. Kyokubiri nja kwebaza head teacher, chairman of board n'abasomesa ku nkolagana gye bali kukolagana okulaba project eno ebeera successful. Naye nga mayor eno project yakusatu twazimbye National Group Primary School jakubaza Japan Embassy tuzimbira 4 classroom block netuzimba Mujani Group of Companies netuzimbira 3 classroom block William Street Bilal Islamic School and project yakusatu kitegeeza mu kusaka omulimu gukozi. So mu byonna tuvudde tulumirirwa abaana baffe omugeto kubadde mungi nsuubira amakula gano gajja kubeera nga gatuyambye nnyo okulaba omugotego gutendera. Ono kyokka alaze obwennyamivu olw'ekitongole kya KCCA n'abakikulira olw'okulwawo okukakasa pulaani ey'ekizimbe kino nga bagamba nti mu kiseera kino kyandibadde kyaggwa dda. Sijja kugenda nnyo ku KCCA. Honorable Minister Kabanda ye boss wa KCCA. Bino challenge biri ntano netejja kulemesa project eyo genda maaso nkulayira kubanga ne vice Madam Mama Janet Kata Museveni has blessed it ajja kubeera mu official handover ye project eno. So KCCA ina problem yawe ngabo I don't think so because it's a grant kati ozimba mutima ki kubanga toyawudde ku njawulo. So ekyo I will get association
ate n'abo abayambi bonna bayambyeko nga bwe mbalabye bako mu Baroda Malaji ne Spekon abayambye okulaba nti tugenda kufuna ekirabo kino eky'ebibiina ebina ebigenda okuba ebyakalina ebigenda okuzimbibwa ku ssomero lyaffe lino. Tubalina ekizibu ky'abaana bangi mujjuzo mu bibiina naye ka tugenda kukendeezaako nga tufuna kilasinya. Twebaza nnyo meeya wa Kampala Central aye ne minisita wa Kampala abakoze omulimu guno ogw'okufunira abaddonda bano abayambi abagenda okutuyamba nga bannaffe beewaddeyo n'omutima ogwagala agate nga si bannayuganda naye omutima gwagaliza bannayuganda okufuna. Ye minisita wa Kampala Minsa Kabandanga yatongozza omulimu ogw'okuzimba ekizimbe kino. Agambye nti agenda kukola alipoota agitwalire minisita ow'ebyenjigiriza Kataha Museveni amunnyonnyole embeera eri mu masomero g'omu Kampala. Kyokka era naye n'asaba abazadde okwongera okukolera wamu n'amasomero okulaba ng'abaana basoma. Bagenda kuzimba ssomero nga netwagala kubanga twali tumaze okufuna nakivuggulu so ne tugenda tutadde wano ne bamoving around batambula nga ffe tulowooza nti kirooto naye ate kati kivuddemu ebirungi era mbeebaza Balage abatuwadde ekintu kino mbeebaza Bank of Baroda basobodde okubaawo we tuli okubanga batuwadde ssente zino ate nga bayambye munnayuganda batugambye essomero lirimu abaana 36,000 abaana mu classroom batulamu 16,000 ekitasoboka abaana balibadde batulamu 5 kiki 5 mu 3 buli class naye kati bekisigirira dda naye nga batugee bakola bulungi 7 bakola bulungi abaana bonna baayita so ndi musanyufu okuba nti essomero eryo lyalondebwa era nebaza Balage Group of Companies nebaza Bank of Baroda. Bo abayindi abeegattira mu kibiina kya Bengal nga bakolaganidde wamu ne banka eya Baroda bagambye nti bagenda kusaasaanya emitwalo gya $30 okuzimba ekizimbe kino era nga myezi 8 bajja kuba bakiggyeko engalo. Our origins are from the state of Bengal. We are only 80 members. There are 80 members. We are here for our association is there for last 16 to 17 years. But in earlier years we used to do the religious program. We used to do some donation work like medicine, food, and we also did the blood donation camp. But our new committee, when we took over in 2023, we said now we should do something better, in a bigger way. So in 2023 also we did a charity event and we built a small project in the Anakawa division. Then that boost that project gave us a boost that no, we can do it. Then in 2024 we took this one as a bigger project. Now we said now we go for a bigger project. And that's why we said we are very small members in the entire country, but Bengali Association, our parent body is Indian Association, we are part of Indian Association, but our community is very small, but we are trying what best we can do. Bano basuubizza era okugenda mu maaso nga bakola emirimu egy'enjawulo egigasiza awamu bannakampala ne bannayuganda bonna okulaba nga byenjigiriza bikula. Kibalizi John, Chris Semali Musemakula, Beg Television.